waliwo katonda byayagala okukuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. This concept of salvation, ennono eno ey'okulokoka, whether you like or not, oba oyagala oba toyagala, for you to fit in, gw'okujaamu it will cost you something. eyina by'ejja okufiiriza. It's about sacrificing. Oyina kubaako by'osaddaaka. Okulokoka bwe kuba nga tekulina bye kwakukostinga, tonnalokoka. If you're getting saved and never cost you or has not caused you to lose certain things, you are not born again yet. Gwe bwe walokoka, That when you got saved, bw'olinayo kyojjukira nga wakyefiiriza, do you remember having denied yourself of something? Yesu ono alinayo kye yakukostinga. Did this Jesus ever cost you something? Olinayo kyojjukira ng'ekyo wakireka ku lwa Yesu. Do you remember having abandoned anything for Christ? Nga ggwe ng'omuntu wali okyagala naye olwa Yesu. But you as a person, you loved this thing, but because of Jesus,